ya project ya federation yesooka mugende mu lobbying fe tufune mawulire nti ssente wezibanga kituufu zeetaagibwa muziteeke nti kamiliyoni yajjanjabiddwa era ssente federation president yagenze n'ayogera yakubye essimu wano ne wano ssente tuzijjayo webanga federation I think make it your first project mugende munoonye ssente muziteekeyo nga tuzisabidde mu mawulire tulina waani awo kasooke tugendeko mu nsi z'ebweru apparently waliwo ekiri mu show z'abazungu kyagala ofaanana ng'ekiri wano ekyokanyuga ebintu ku stage wano tukanyuga obucupa but General Zamba yayimbako sima abaamukuba chokolo bwe bito yali General bamungi any of those abaamukuba chokolo and all that so Adele yabadde ku show ne bamukanyugira ebintu bakanyuga ebintu oba amasimu jewelry abazungu bamanyi basobola okweyambula panti ne olina asanyuka nakwa inakirabako bras bichi nakasukira akapale nakasukira ki abazungu kati wadde oyo omuyimbi bamukubye essimu ate essimu ogimanyi eruma it hurts abamukubye essimu nga performinga kati wane waffe era ye yani Big Eye avaayo na confirminga bamukakasa bagizwa Kenzo bamukuba obucupa era tebaagalira kuddala kuddamu kulanga ina performinga whatever the case naye Kenzo yamupata nabo patani ofuna gopa wano kukwatira wekwata ku ggulu kw'omuntu ali ku ggulu kwa Kenzo takuta akati wane waffe mulimu byatandikira no mu nsonga za politics tetwagala otuyimbire geno yimbire abali bwabakwadde sente kale simba agimukubye mu mutima gwa love nti iPhone hiyo gitwale kati je tugenda ogenda kati wane waffe jalaba nti be bagoba kunga ku stage balinga bagira eri side we bajja mbivulwa abantu tebabetaga aye nabo ne bagifuulanga project batugobye ku stage batuwe ku majja okitegeera so tubigimanyi it wasn't about the love we had for those people kakati psychologist banoonyereza ensonga eno lwaki abantu bakanyuga ebintu ku stage lwaki bakuba abayimbi ne bagamba bana abazungu asasula sente najja mu kivulu abakwagala ayagala kulaba performinga but waliwo naddala okutandika mu biseera bya covid byayawula nnyo omuyimbi ku fani kati fans feel like they feel bali left out abayimbi baabwe tebabafuna ate kati olaba Big Eye stage webadde nzirizayo katono n'abayimbi bafu mimbi rather fun asobola n'okusika empale I've seen it nga babakwata amagulu wano abaffe bali so close era kati abaana bajjawo mungana bana abayimbi bana abambala abamansulawo abaana bakwata bu video eno yonna kati mu bazungu waliwo ddala boundary stage weri ne bafani webali n'omuyimbi wabeera webali nnyo wano omuyimbi wafajja ne ku stage nahanika okukwata bafani mu ngalo bwati eri kiba kizibu vibe bato togiwuya ubeera wala n'abantu b'oyimbira kati anti balina okwetraininga tikasifu as long as abantu bataninze up gwe yimba kyekyakulese then nekirala wale bafa abayimbi ajana bagala nnyo wabala bange bagendanga Sudan bagala nnyo bafu wakasente kaabwe naye abazungu ebyo tebibalya oba tomufuuye fu azungu azwasasudde ticket waguze ticket nojja naye fani bagala atuke ku bafani be bamufuweko kasente now waliwo nnyo kati bo bagamba abanoonyereza ku nsonga eyo bagamba abayimbi bali wala mu mutima gy'abafani babaagala nnyo ne babali wala kati akuba essimu either oba mu bubi omurecognizing omulabe kabeere wano mu Uganda wetwali mu kivulu kya misa kinakiraba misa kyadda ku stage nga yeebaza abantu ninga abantu batuuka bagale as feeling it nga twagala mentioning by names ayogere buli linnya ly'omuntu ogereko era at some point batukanga bavaayo buli omwe ate sayagala ajje ku stage amufuwe ssente asagamba afiwe bale kujja you understand that is twagala nnyo recognition as people ekyo no kalinoza kituzisaayo eri social handles zino ntera nnyo okugamba abantu nti tulwana nnyo okwagala okufuna namba naye tuzifuna ne tulaga nti ate nnyingi nnyo wadde ate ziraga amaanyi g'omuntu maybe mu ngeri emu bayindala naye ndowooza kati ekiyinza kijjawo ku social handles bw'ofuna omukisa n'ofuna abahandula bo tubagamba mutandika okuddamu abantu abo mutandika oyo muddemu mugambe thank you you're welcome ako kokka liking mulimu abantu abaagadde abantu you remember that boy also still research gwe recognizing ku show ye gwe yawa pichi nti mulimu abaana nga alabye
alabye Sekka ngambe Kenzo kuva ekivulu kya Kenzo ekyasooka paka kati era yakuzaganze Kenzo ebivulu byonna mbadde mbigendamu kati omuntu ng'oyo just Kenzo gamba mwana kyali gwe oba someone namurecognizinga na oba najja ku stage namubongako kati bana Abazungu kye kisingo balya nti alaba sitino you know that feeling nti omuntu agame bambi babeera bayitirivu ne wabeera wano waffe feka kibeera kizibu nnyo okurecognizinga omuntu kwabeera banyi but the few olaba just bo baagala nti n'oba olabyemu ne baba babiri you recognize them bawulira muli nti no you appreciate their appearance okubeera nti no webali awo so bwe buzibu bo obuli ewaabwe kyanjawulo omukko n'ekiri eno ewaffe kale ninaffe so kikopo osanga naffe gye tulaga ensinga ekula abalibeerawo abayimbi b'ebisiri oba ne wana nga bakyaliwo tosanga kiyinza otusanga ani Mataiga abadosi Mabadde asabanga interview ye ng'asaba akakadde okumuggyako interview kati be yagisaze wa bwereere Mataiga bagende bannayo mutoto wa Afrika si oyo nolwekyo sinjagala okutegeeza bannayuganda nti nze sigaanangako okukola